Neesiimye okubeera naawe ng'owuliriza akatambi kano. Amannya nze Catherine, omubuulizi w'enjiri. Olwaleero nno ntuuse n'enjiri yaffe okuva mu kitabo kya Matayo essula ya 7. Ngenda kusoma ennyiriri 2 zokka, olw'13 n'olw'14. Mukama waffe yagamba nti, wano kati nsoma kiri ntaddeko kiteeke. Mukama waffe yagamba nti, muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo lyangu eridda mu kuzikirira, n'abo abaliyitamu bangi. Kubanga omulyango mufunda n'ekkubo zzibu eridda mu bulamu, n'abo abaliraba batono. Yesu wano yali abuulira enjiri eri abantu abaaliwo, n'abagamba baneeka mbabuulire amazima, muyingire mu mulyango omufunda, muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo lyangu eridda mu kuzikirira. Muyingire mu mulyango omufunda. Bane, Yesu ye mugezi waffe, Yesu ye mumanyi waffe, Yesu ye Mukama waffe. Yawa amagezi n'agamba, muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo lyangu eridda mu kuzikirira. Omulyango mugazi n'ekkubo lyangu eridda mu kuzikirira. Ye agamba naye mmwe muyingire mu mulyango omufunda. Omulyango mugazi n'ekkubo lyangu eridda mu kuzikirira. Abantu ffenna twandyagadde obulamu obwangu, twandyagadde ebintu, naddala mu mulembe guno ebintu twagala bya mangu 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 mangu. Era nga bwe tubyagadde okubeera ebyamangu mangu, n'ekkubo tukwata lyangu liri eggazi ly'okutambuliramu, n'otambula n'obwenzibo n'ogenda nabwo ne bujyawo ne buyitawo. N'oyitawo n'obutemu, n'oyitawo n'obulogo, n'oyitawo n'obussi, n'oyitawo n'obwamalaaya, n'oyitawo n'obwenzi, n'oyitawo na buli kafankunaayo ow'ebibi byonna, ate nga si ggwe wekka, kubanga agambye nti n'abo abaliyitamu bangi. Buli omu ng'alina emigugu gye, emirala agisitulidde eno, emirala agisitulidde eno, emirala agyetisse, emirala gimuyitamu ne gituuka eri, naye mugazi ajyawo, ate ne banne nga nabo balina, naye bonna bajyawo. Ekkubo erigenda mu kuzikirira lyo litwala buli kafankunaayo, baliyita sisosola. Jangu tugende sisosola, nja kusobola naawe, ne gundi ajje, n'omusezi ajje, n'omubbi ayingire, n'obubbi bwe tosuulako n'ekimu. Jangu tugende. Ekkubo erigenda mu kuzikirira baliyita jangu tugende nga bw'oli. Jangu tugende nga bw'oli, tosuulako ne totawaana kusuula, eri ojja kutagala dde eno n'eri, naye ojja kutuuka. Tugende, twala tugende. Bonna bayita omwo. Naye ye Yesu kyava atugamba tuyingire mu mulyango omufunda, kiikino mu Lw'14, agamba kubanga omulyango mufunda n'ekkubo zzibu eridda mu bulamu. Lino zzibu naye lidda mu bulamu, liri ggazi naye ligenda mu kuzikirira. Ebyo abikwawulidde bibiri, abikubuuliddewo, ate tomala n'ogamba nti ate saabitegedde. Agambye eriri eggazi ng'ate lyangu ligenda mu kuzikirira, gw'osalawo. Gw'osala nanga akagende mu lino ery'okuzikiriza, ate ebintu byangu n'ogenda, ye takukaka, gwe weesalirawo. Katonda bwe yali atonda omuntu yamuwa obuyinza bw'okwesalirawo. Era kyovudde olaba Adamu ne mukyala we Kaawa yabasomesa ekyokkola, naye n'abalekera okwesalirawo. Katonda teyabateekamu kalooko kwegamba kugendera ku ekyo kyokka, nga bigamba kubeera nga abanuula ensingo balina kutunula eno yokka yokka. Yakusomesa bulungi, banne Katonda amusomesa mulungi. Bwe yatonda Adamu teyamala gamugamba nti genda mu lusuku, yamala kumutuuza n'amusomesa, n'amuddiramu, n'akakasa nti ayize, n'amuleka mu lusuku.
naye ye ne yeesalirawo kubanga bamugamba nti bw'onoolya ojja kuzibuka amaaso olabe obulungi n'obubi, eryo kkubo ggazi, ojja kulaba obulungi n'obubi, ojja kubanga Katonda, naye ate nga yali atondeddwa mu kifaananyi kya Katonda. N'asalawo okuva ku lubereberye, okuva ku Adamu ne mukazi we Kaawa, abantu basalawo nga bwe baagala, era omulyango guno omugazi gwatandikira awo. Ye Katonda yatondawo omulyango nga mufunda ng'amugamba wano tosala, tolya bino, tobirya. Kati omusota bwe gwalimbalimba omukazi n'alaba nga gumugaziyirizza ekkubo buli kimu alina okukikola, ng'eri teriiyo kugaana kulya by'oyagala, naye ng'enewa Katonda agamba okoma wano. Naye omuntu mbu bwe yalaba ekitegeeza bwe yasiima, bwe yatunuulira omuti, kati nga naawe bw'otunuulira eryo ekkubo n'ogamba nti nze njagala eno, kubanga weenywera neweekwanira abakyala b'oyagala n'ozaala abaana nga bw'oleka awo kwegamba nga liri likyamula, ekkubo likyamula amaaso n'obwongo nga bukyamuka, mugendeyo ne mukyamuka, omuntu n'agamba nti nze nja kugenda na lino. Naye nga Katonda amugambye olina w'olina okukoma, ekkubo effunda lirina we likutambuliza nga w'olina okukoma wokka, teririimu kusala batta. Naye omwana w'omuntu n'agamba nti nze kansalewo nsala batte, ne bye baŋŋaana okulya mbirye. Ekkubo eridda mu bulamu ffunda, lirimu don't mulimu, naye liri ddyo olw'okuba Setaani akumanyi nti mugenda kuzikiririra wamu, ogenda kumuyambako okubeera mugeye naye, gwe wamma gwe gira gendako mu kanisa nga neeno bw'ojja ku Sande, genda mu kanisa ate odde tukube ne ku nsaasi. Ku Sande genda okuba akabonero, ate ku Mande ojje tuzibwatule engalabi, tujja zibwatula. Ebyeri bigazi, ogendako mu kanisa n'ovaayo, n'osiiba n'ovaayo, n'ogenda mu ssabo, n'ogenda mu disco, n'ogenda n'otta, n'ogenda n'obba, kwegamba lyo gazi nga bw'oyinza okkirowooza, ddyo terikugaana. Kyovudde olaba abantu bagamba ndaba naffe tulina ekkanisa eyaffe. Oyinza okuba nayo naye ng'ekkubo lyayo gazi, ojja na byonna by'oyagala, ate bw'oddayo n'oddayo n'ebirala, oba n'oddayo nabyo, ojja nabyo n'oddayo nabyo. Naye ne waffe bw'ojja nga tugga nti yatula ebibi byo ate obiveemu, yatula ebibi byo obireke ate okyuke. Lino ekkubo bwe ligamba lino effunda, naye liro liririga nti gojjanga okusabako ku Sande nga nabiri obikola, kuba Katonda y'omu. Olaba obugazi bw'ekkubo eryo, Katonda y'omu. Era naffe wano ne mu ssabo, tolaba Ebbayibuli eri mu ssabo, yo tegaana kubeerayo kuba kigambo kya Katonda. Bayibuli tesobola kubuuka mu ssabo kubanga waliwo okusamira, nedda yo ebeerayo, ebeerayo. Naye nkubuulire, eryo ekkubo olyeyagaliddemu nnyo ebbanga ddene, likuleetedde okuwulira nga ensi yonna yiyo bbanga ddene, terikunyigiriza, naye nga lyo lyaki ligenda mu kuzikirira. Lino erya Mukama waffe ayogera kaati, takudimba nti zibu, lizibu eridda mu bulamu, zibu nga naye lya bulamu, enkomerero yaabo bulamu. N'abo abaliraba batono. Kyovudde otunula ku kyalo kyammwe n'ogamba ye kati abalokole bali ludda, waliwo oli John ow'emmanga eri, ate omulala oli Saara ow'eri Mayironga, nkolaba abalokole batono nga batono, n'ogamba ffe tuliwo. Naye munnange nkubuulira bagamba embuulirire tefa yonna. Wandikyusizza ebirowoozo byo n'odda mu kkubo effunda, naye ng'ate gye ligenda bulamu. Lwaki wandikutte ekkubo eggazi naye ng'enkomerero yaabyo nkomekkome?
kwega teririna gye ligenda walala kuzikirira. Ye Yesu yakubuulira weesalirawo, oyagala kuzikirira nti kwata ggazi, oyagala bulamu kwata effunda. Wano we tubeera ku nsi litufunza wano ku nsi tetukola bye twagala, naye ate bwe tutuuka eri bannange bulamu bwereere obutalitugibwako, teri agenda kutuggyako bulamu buli bwe tulifuna mu maaso ga Mukama waffe nga tumaze okuwangula ensi eno. Taliiyo. Tuliba tumaze okuteeba, naye okuteeba okwo kulimu okwenyigiriza, okwerekereza, okufiisa obulamu. Okufiisa obulamu kye kiki? Okufiisa obulamu kwe kubeera nga tabiraba. Naawe oli musajja nga munno naye nga tojja genda na bakazi 2 3, tojja genda na bakazi abasukka mu omu, weefiirizza. Bayibuli etugamba Mukama waffe ng'asomesa yagamba nti anjagala yeetikka omusaalaba gwange yeerekereze angoberere. Weetikka omusaalaba gukuzitowerera nga bw'olaba n'ebinyuma totunulayo, otambula mu lambaalo. Eryo ly'ekkubo lya Mukama waffe. Ye teyatulimba, teyatufera, yagamba zzibu naye lijjudde obulamu, nkomerero yaalyo. Wano ku nsi tusobola okubonaabona, wano ku nsi tusobola okuyita mu bingi, naye enkomerero bulamu ate nga tebuggwaawo. Tulibeera balamu emirembe n'emirembe egitasobola kubalika nga ffe tuli balamu, tetulifa nate. Naye liri ligenda kuzikirira, abantu balizikirira so nga ate tebaggwaawo. Bannange, nze bwe ndowooza ku geyeena n'omubiri mpulira ng'olutiko lungiika, kubanga obeera mu bulamu obw'omuliro naye ate nga waakiri osiriira n'oggwaawo n'obyerabira. Naye nga toggwaawo, oli awo osiriira, ate emirembe n'emirembe n'emirembe. Ne wejjusa emirembe n'emirembe n'emirembe. N'ojjukira enjiri gye wawulira emirembe n'emirembe n'emirembe. Naye ng'enjiri ate tekkolera. Ne bw'ogaa nti naye kati nagiwulira mukyala Mitala yatugamba twenenye, kannenenyeze eno pa! Too late, biriba byakuyitako ebiseera byo. Naye munnange nga toyagala bikuyiteko, mbadde nkuwa amagezi okwate ekkubo erigenda mu bulamu, ekkubo effunda. Njagala oyatule essaala eno. Bw'obanga okkiriza okulokoka, gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga ebibi byange byonna nsazeewo okubireka, bye mbadde ntambuliramu nga ngenda mu kkubo eddene erigenda mu kuzikirira ate nga lyangu, byonna nsazeewo okubireka, ŋŋende mu kakubo kano akafunda ak'okwenyigiriza, ŋŋende mu bulamu obutaggwaawo. N'olwekyo Mukama neenenya ebibi byange byonna, nsaba onsonyiwe byonna bye nakola, bye bankolako, bye neekolera ne bye nakola ku balala, byonna binsonyiwe Mukama, onnaaze n'omusaayi, nfuuke omu ku baana bo, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.